Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboluganda. Omuganda agamba nti bwoba onogoba enswera oyina kujjawo kiwunya. Twebaza abaka ba parliament 176 sofa abaka signinga ku kiwandiiko ekyokujja mu ba commissioner obwesige olw'obuli bw'enguzi. Si be bali b'enguzi bokka. Abali b'enguzi bangi betulina mu Uganda. Nadala mu parliament omwo. Naye omuganda ganti gwe bakwata mu kituli yabeera omubbi. Bwe babanga bano bakyakwatidde mu kituli kale boka babere ekyokulabirako ekyabo abalya abali mu kulya n'abasuubira okulya. Oba kitegeera. Naye obaka bange nonjala musindike eri abo ababaka ba NRM abasayininze kulwaba NRM bannaabwe abasatu abali ku bw'obuli bw'enguzi awamu n'omukozi wa NRM eyajja ku kalya NUP omukulu Mpuuga. Abooluganda, bw'obanga oyagala okugoba enswera mu kifo kyonna tolwana nazo olina kujjawo kiwunya. Oba kitegeera. Bwe mubanga mwagala okugoba enguzi mu ggwanga lya Uganda seriously nga mwagala kugoba nguzi mu Uganda, akulira obuli bw'enguzi oba asibyewo obuli bw'enguzi oba asponsoringa obuli bw'enguzi ye mukama wammwe Mwami Museveni gwe mukubira campaign buli kaseera okubeera nti akomawo nga president wa Uganda. Mwe nnyini abagamba nti mulwanyisa enguzi. Kino kye mukola kiringa okujjanjaba symptoms n'otajjanjaba kirwadde kiyita symptoms zino. Kitegeeza nti tezijja kulekeraawo okujja olw'ensonga nti ekirwadde ekizireeta kikyaliwo mu mubiri. Omusawo omutuufu yenna bw'alaba symptoms ku mubiri gw'omuntu abuuzabuuza nti zino symptoms zino ziva ku ki? Nti ku kabootongo. Alina kujjanjaba kabootongo. Symptoms zigenda zokka. Bw'alaba symptoms nga za musujja alina kujjanjaba musujja. Symptoms zigenda zokka. Kasitojjawo ekirwadde ekireeta obubonero. Kitegeeza nti obubonero buno toyinza kuddamu bulabako ng'oggyewo ekirwadde. Naye buli lw'onojjanjaba obubonero, obubonero ojja bujjanjaba nga bwe budda kubanga ekirwadde ekireeta obubonero buno kikyali mu mubiri. N'olwekyo muleme kumalira nnyo maanyi na biseera ku kulwanagana na bano ba commissioners abana ate nga mukyali mwabo abakolera Mwami Museveni asponsoring enguzi okubeerawo mu Uganda. Wallahi mbalayirira ne bukeera enkya ne mujja Mwami Museveni ne banne bonna bakola nabo mu buyinza enguzi egenda yokka tegeetaaga na gigoba bugobi olw'ensonga nti gwe twagala okutuuza mu ntebe yabalagako dda nga tanatula mu ntebe ya ggwanga nti muyiye gy'alimu olwaleero ey'obukulembeze bwe mu NUP akulaga nti takolagana na bubbi, takolagana na buli bwanguzi. Naye ate mukama wammwe gwe mukolera yennyini ye yavaayo nga IG jamuleetera report eraga ababbi n'abali b'enguzi mu gavumenti n'agamba twebaze nnyo Katonda tuli ba mukisa nti ababbi be tulina oba abali b'enguzi be tulina sente ze babba bazimbamu zi 5-star hotel mu Uganda newankubadde nga babbi ez'amalwaliro abannansi ne basigala nga bafa olw'okubula obujjanjabi. Oyo yennyini mukama wammwe mwabaga nti mulwanyisa enguzi aba NRM ye yapointinze Kalemeera omusajja alina omusango mu kkooti ogw'obuli bw'enguzi n'amulonda akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi. Bannange bantu mmwe mutegeera mutya? Mwetaaga bakebera bwongo balabo babukola bulungi? Ddala ddala gwe NRM ngoga nti olwanyisa enguzi ate ng'okyawagira Museveni. Mwami Museveni ayakutte omusajja alina omusango mu kkooti y'eggwanga ogw'obuli bw'enguzi alina amulonda akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi. Bantu mmwe mutegeera bulungi. Temujja tubuzaabuza na kulima nti mulwanyisa nguzi nga mukyawagira ayimirizaawo enguzi oba sponsoring enguzi.
Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe tongera ate okulike nti tambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nyaffe Uganda okusingira ddala mu kisawo kya byabukulembeze, kisawo kya byabufuzi ggwanga Uganda tujja okulike nti tukuba torch n'okumulungula amawulire agaba gatambula ne mu aspects zonna bwe kiba nti amawulire agaguddeko mu sekita endala obuli tusobola okugefumitizaako wakati mu kuzimba nyaffe Uganda n'okugenda mu maaso. So onaku olwali tutandise ne video ey'omu ku bawagizi ab'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Ajimpombo ng'agezaako okulabika nti awavyuye ku butya bw'alaba enguzi bw'erina okulabika nti ekomezebwa. Kakasa bulungi nnyo nti ku muntu afumiitiriza ebigambo bibadde bitegeerekefu nnyo oba bibadde bivaayo bulungi nnyo nga bwagezezaako okulabika nti abitembeeta oba bwagezezaako okulabika nti abiruka. So wakati mu kuba nti eggwanga limaamiddwamu obuli bw'enguzi nga bukutte wansi ne waggulu okusingira ddala mu masiga agakola gavumenti, Parliament kyennyamiza nnyo kuba Parliament omulimu gwayo kulondoola nsimbi ya muwa musolo oba oliawo nakucekinga bitongole bya gavumenti bakakase nti oba oliawo ensimbi y'omuwa omusolo ekola ekyo kyeteekeddwa okukola. Nabwe kiba nti ate abakulembeza bali mu Parliament be bali mu gabana omusimbi, kitegeeza ebitongole ebirala byo bigenda ate kulabika nti bigenya oba bigenda kwongera kuvunda mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So bannayuganda nabo tebasirise, bongedde okulabika nti balaga obutali bumativu. Olunaku lwali lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 23 abavubuka ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna bavaayo ne balangira ne bagamba nti ekigambo ky'obuli bw'enguzi kiyitiridde era tugenda kulabika nti tulaga obutali bumativu mu nteekateeka gye bayita ey'okumaakinga to the Parliament oba okulabika nti batambula ogenda ku Parliament okulaga abakulembeze ba MPs ab'enjawulo ne speaker atwala Parliament ng'agikulira nti bannange tukooye obuli bw'enguzi kuba speaker wa Parliament y'omu ku basinga okweyolekera mizogobano gino egy'obuli bw'enguzi n'ababakabe. So kyekyaleetera abavubuka bano ab'enjawulo, abavubuka abakozi, abavubuka ba universities ng'era bwe tubalabye nga bavaayo okulaga obutali bumativu okumaakinga to the Parliament. Naye era twalaba ng'oba oliawo ab'ebitongole ebikuuma ddembe nga baduumiddwa ababaduumira ti bannanga abavubuka abo mubakwate era ne babakwata mu mbeera gye babakwatiramu wakati mu kuba nti bavaayo nga bali peaceful, bavaayo ng'ekigendererwa kyabwe kyakulaga butali bumativu, ekigendererwa kyabwe kyakulwanyisa nguzi, tebabagalidde byakulwanyisa, tebookyezza bipiira, tebakanyuze ku mayinja wabula bavuddeyo peacefully okulaga obutali bumativu ku ngeri ebintu gye bitambulamu. Kuba enguzi eno buli we yeeyongera okumaamira mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo naddala ate mu ssiga ng'erya Parliament erina okulabika nti lirondoola ensimbi y'omuwa omusolo mu bitongole ebirala ekwatiddwa etya bwe kiba nti enguzi eyo gyefumbekedde, kitegeeza nti tewali kigenda kutereera mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Era ekyo kye kisinga okulabika nti kyennyamiza y'ensonga lwaki amaloboozi gongedde okusituka awamu mu kulaga obutali bumativu mu bantu bano abali mu Parliament nti nedda ebigenda maaso si bwe biteekeddwa ate okulabika nti bitambula. Kyokka ate tulaba n'abakulembeze oba oliawo abavuddeyo okwongera okusitula amaloboozi gaabwe ate nabo ng'oba oliawo balina ekifaananyi kye bagezaako okulabika nti babateekako oba okuttattana ebifaananyi byabwe. Kuba bw'otunuulira omu ku basinze okulabika nti bawanika eddoboozi n'okulabika nti bavumirira n'okulwana n'okucekinga ebitongole byonna ebya gavumenti, Oweekitiibwa Joe Ssennyonyi ate essaawa zino omu ku bataddeko blackmail wakati mu kuba nti tewali na bujulizi. Kuba ekintu omuntu bw'omugaa nti alina ssente ze yalya, ekyandibadde kisinga obulungi kwe kuleeta obujulizi okusinga ate okutandika okusamwasamwa n'ebigambo nga tekuli bujulizi. So n'omukulu Theodore Ssekikubo naye twamulaba nga bamukubako blackmail
balese abantu abava mu constituency eyo olw'emiyaga simanya abagoba ku mataka mu kaseera ng'agezaako okulabika nti araisinga bba mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Ekirungi byonna nti emikono gye yabadde anoonya enteekateeka gye yaleeta ey'okuleeta motion okuteesa ku nguzi eno gyaweze. Era parliament yatula ku lunaku olwokubiri wakati mu kuba nti abavubuka baali bweru nga beekandagga bakaawo okukira omususa. Ababaka ba parliament bagezaako nnyo okulabika nti basitula amaloboozi nti bannange newankubadde nti emikono mu kaseera ako gyali teginnawera naye lwaki temuleeta motion eno kuba bannansi ebweru batulabira ddala mu kifaananyi ekyababbi abalyake n'abakenuzi ng'ate si buli omuntu ali mu parliament wano akola ebikolwa ebifaananako ebityo. Naye nga bw'okimanyi nti Omuganda yalugera nti omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Parliament ekifaananyi kyayo kati kyafa mu public ku lw'enguzi oboolyawo efumbekeddeyo n'amawulire agafubutukayo. So abaka ba parliament baavaayo ne bagezaako okulabika nti beewozaako. Omu yankolera statement oboolyawo eyandeka mu butuufu nga nyenya mutwe ava mambuka eyo aganza Oluganda munange sirutegeera bulungi naye kye nali mmanyi nti ekigambo w'ekitiibwa muntu aba akusuusuuse. Naye mba mpita ayitwa mu makubo omwo okujja mu parliament abantu bankuba olwogo olubanga nti bannange ow'ekitiibwa ne ngamba kuno nga bampadde ccepe bulala. Naye bwe yagenza okulabika nti ategeera amakulu g'ow'ekitiibwa ensangi zino abantu engeri gye bagafunamu ow'ekitiibwa aba mubbi. So nekimwongera okulabika nti kimuleetera okwennyamira. So parliament yatula ku lunaku olwokubiri yalina okuddamu okutuula ku lunaku olwokusatu babeeko ensonga oboolyawo ze bongere okuttaanya mu nsonga zino ez'obuli bw'enguzi. Naye sipiika yavaayo n'alagira mbagirawo clerk wa parliament nti bannange parliament egende mu luwummula ekomewo ennaku z'omwezi 30 sero olwokubiri wiiki ejja enaaba Mande oba Lwakubiri. So ne beebuuza nti wakati mu kuba nti tubadde tukomyewo nga tuva mu lusirika ekitwongedde mu luwummula ekitwongedde okutuzaayo mu luwummula kyekyaki ng'ate ebyokuteesaako bingi nnyo bye tulina okutebolinga ne bannansi wakati mu kuba nti basitudde amaloboozi ebweru. Naffe nga parliament tulina kwongera kuteesa ku ebyo ebibaluma. Abaana babasibye era abaana wakati mu kulaga nti tebagenda kuzikiza enteekateeka eno bwe baali bagirangira baga nti obutali bumativu n'okuvaayo okulaga nti bannange tukooye obuli bw'enguzi tujja vangayo nga ku Lwokubiri n'Olwokuna n'olunaku olw'ejjo wakati mu kuba nti abaana tebaatidde kyatuuka ku bannaawe nti bali mu kkomera ku lunaku olwokubiri era olunaku olw'ejjo bazze beeyongedde okweyiwa ku nguudo era nabo ne babatwala naye ne baga nti tuli baakukomya kintu kino okutuusa ng'obuli bw'enguzi tutandise okulabika nti tubulinnya ku nfeete. N'ababaka ba parliament oboolyawo abaasiba omuli Honorable Zaake, Honorable Kirumira, Honorable Tebandeke n'abakulembeze abalala b'ekibiina ki National Unity Platform abaakwatibwa ku lunaku olw'Emmande nga bagezaako okwakisesinga oba ogenda ku kitebe kyabwe. Ojjukira nti waliyo press conference nga ekibiina ki National Unity Platform kijaguza emyaka 4 nga bali mu bukulembeze oba nga bali mu buweereza mu ggwanga Uganda. So babakwata n'abakulembeze nga Balwinaze Edwiga twabalabako nga babatwala tebalinnya mu mbeera ezifaananako bwe zityo ne babasiba nga babataddeko emisango oboolyawo emitonotono egitategeereka gy'olabira ddala nga bataddeyo buteesi mbeera. Era abamu ku be baakwata Honorable Zaake musimanyi yataataaganya traffic ensonga ezifaananako bwe zityo naye ng'ebimu ndowooza ku byabakwasa oba bweraliikirivu okusinziira ku bakulembeze baga nti beeraliikirivu tebaagala abantu bonna nnaku zino kuŋŋaana olw'ensonga oba bamanyi banaasimbulawo ne bamaakinga tudde parliament ku nsonga z'enguzi ebyo nabyo biri awo. So abaana bano abakwatiddwa mu nsonga z'enguzi gwe babalanga oba emisango gye babataddeko simanyi public nuisance
naye nga bonna abakwatibwa wiiki ku Lwokubiri batugambye nti bakomezebwangu ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana babasindika kwa limanda so lwe bagenda okulabika nti babazza bagasimbagane n'omulamuzi ate tulinde tulabe ebintu nga bwe binaavaayo naye ng'obuli bw'enguzi obukudde jembe gwe munnayuganda ali eyo teweetaaga kwesuulirayo gwa naggamba weetaaga okugetinga involved butereevu kwebyo ebigenda mu maaso wakati mu kwongera okusitula amaloboozi kuba ate ekintu ssaawa zino kye tuli mu kulwanisa oba kye tuli mu kuvumirira kiri so sensitive nti enguzi eno buli gy'eneeyongera okulabika nti emaamira ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo gwe munnayuganda gwajja okunyigirizibwa directly oba oyagala oba toyagala kuba ate y'enguzi ekosa bingi sente zammwe ze babajjamu wakati mu kuba nti n'abasuubuzi abakola emirimu wano nawali musasula emisolo mingi nnyo babapinikako emisolo mingi nnyo sente zino oba oli awo wakati mu kuba nti musasula emisolo mingi nga nammwe kennyini mugaa nti gibatuuse mu bulago senga zituuka eri ne zikola bye ziteekeddwa okukola omuntu n'agenda mu ddwaliro nga mbutuufu eddagala gye riri omuntu n'ayita ku luguudo nga ddala kituufu oluguudo kakeeka si mpompogoma okitegeera omuntu n'alaba ebyenjigiriza nga oba oliawo facilities bizimbe babizimbye ebireetera abaana okulabika nti baconcentratinga ne basoma oba oliawo n'ebibasomesebwa ne babiteeka mu mutwe ebyobulimi nga bivujjirirwa enteekateeka zino eza gavumenti ez'okukulaakulanya abantu nga bwe tuzze tuziraba wano ne ziba nga zifa ttogge each and every initiative gye baleeteyo okulaakulanya simanyi myoga simanyi parish development model simanyi NADS simanyi bonna bagaggawale byonna ng'enteekateeka bwe bazireeta ekizireeteddwa okukona bubadde buli bwanguzi ne development yonna kuba ensimbi y'Abannayuganda nga bwe mugisasulayo ng'omusolo nga bwe gubasoloozaamu ziteekeddwa kukola ebyo naye ate bwe zituuka eri nga ziriibwa abantu ssekinnoomu obuweereza ne butatuuka ku mmwe bantu ba ku gurawundi oba bantu ba wansi kakati nga kye mulina okukola mmwe nga mmwe mu kaseera kano wakati mu kuba nti abavubuka bavuddeyo ne basitula amaloboozi okusinga obba criticizinga nalabyeko n'abantu abamu realistically be tubadde tubalamu amagezi bannamawulire abagundiivu n'omukyala Farida. I was so disappointed in Farida Nakazibwe. Yavaayo n'akola statement ez'obwewusa eziri childish oba eziraga nti zaakyana kito nnyo n'ekifaananyi abaana mwe babadde bamulabira naddala abawala ng'oba oliawo bamutwala nga role model waabwe. Omwana atunula ku Farida n'aganjagala soma mawulire engeri gy'abadde yeehandolingamu naye wakati mu kuba nti abavubuka bali mu nsonga eziri so sensitive novaayo n'okola bistatement ebyekisirusiru ku social media handles zo kinakuwaza ffenna bwe tuba baakulabika nti tuvumirira ekintu kino kuba kibi tukivumirire collectively tukivumirire ffenna tuleme kulabika nti tweteeka mu position tebitukwatako mutuufu awo oba olina okulabika nti oteekamu common sense kuba ensonga bwe ziba nga zakunyigiriza bannansi bonna okutwaliza awamu ng'obuweereza obutatuuka olw'okuba nti ensimbi egabanyizibwa bantu ba lubatu ate in huge numbers oba ne bagitwala mu bungi bwayo ne batafa ku bano abantu beerina okulabika nti etuukamu ekola ebyo beeteekeddwa okukola ebijuna eggwanga awamu kiba kyennyamiza. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo amawulire ga buli bwanguzi gakutte ejjembe oba gakutte wansi ne waggulu wano mu nnyaffe Uganda naye nga tulina okulabika nti twongera okuvumirira ebyo ebintu byonna. Then ne President Museveni agezeeko okulabika nti awuliriza amaloboozi g'abannansi singa obba suppressinga mu ngeri efaananako bwetyo nga ayitamba ebitongole ebikuuma ddembe bwe kiba nga avaayo n'akakasa nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi then abavubuka nga bano bwe bajja okulabika nti bamwegattako
tukakasa bulungi nnyo nti omukulembeze ddala kituufu ekigendererwa kye bwe kibanga kyakulwanyisa buli bwanguzi ate yandibadde musanyufu nnyo n'agamba wakati mu kuba nti nsitudde eddoboozi n'okugaa nti ngenda taking action obutanyigira muntu yenna alyanguzi ku liiso ate abavubuka oba oli abavuddeyo ne bandaga nti bali concerned baagala ensi yaabwe era nabo ebikola ebifaananako bityo babyagala katutambule ffenna naate bongedde kulayika nti babasiba ate nga bavaayo peacefully nga tebalina muntu yenna gwe bakosezza oba nga tebalina muntu yenna gwe banyigiriza mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So bwetyo olwaleero bwe tugezezaako okulabika nti tutambula naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu gwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okusharinga wamu n'okukomentinga ku content waffe twongere ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullah.